Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala okubabuuzaako n'okubabuuza okusinzaayo omunsi yonna namusibye mu kyabugamba ku kyamina n'abasoba amanye ndowooza nga bw'edyo yenze the one Shadiq Smith tulina ebyo bingi byefeka naye olwaleero ndi munyiivu nnyo olw'abantu atunuliza ebiisa ebibi ne tubalumya emitima nga tweyongera genda mu maaso the likes of Ketra Vanessa ne bw'onookola otya nze nkusiba ssente nze genda mu maaso era bwe kera mugenda kulaba ekipya njagala okubirako n'abantu nga mwe temwagaliza naye nga ogenda mu maaso kw'abalala kubalumya ennaku kino kyengambye Vanessa ekiiso kibi nnyo. Anyways, what session olunaku olwaliro Sheikh Udaba naye nga bulijjo Udaba omuyigirize omukenkufu omumanyi nakinku al-mutakhasis omumanyi omukugu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sina tabu bumala okutegeera life yensi edunya egenda ojja kubanga ekutambulira bulungi ensi bw'otagitegeera ensi egenda kubeera nga ekaluba alhamdulillah nsaba Allah ateke baraka mu kigambo ky'okoze eki kyoyogedde kubanga oyinza okusinkana omuntu olwaleero ng'oli akulaba nagamba alhamdulillah sahaba wange nganyumye Udaba ng'akoze atya naye ng'ate mu kunyuma kwa ŋŋamba mulimu ekiyitibwa ainun ekiyitibwa ekiiso era omuntu ayinza okujja nga akuwaana naye nga omutima gumanyi Allah yakweka ekiyitibwa omutima guno onfuna bulungi yagamba nti inal kalama lafi afaadin Allah yaddira ebigambo n'abiteeka mu kifuba kyaffe wa inama ju'ila lisani laha albayan tosobola kutegeera muntu ki kyakola ki kyali yes omuntu ajja akwewanyisa ti Udaba alhamdulillah ng'onyumye naye nga mutuufu ekiri mu mutima tokikola ki ne gwe nkimanyi alhamdulillah oyagaliza omutima gw'omuki omutima gw'omulungi ekiniga obulamu konko omwana ogwo wamuleeba mu Buganda wantu kiri ekinugu ola ekinugu era namukwano gwange bamuyita omuyimbi yayimba akayimba n'agamba ekinugunugu kibanuguna kati Vanessa yakulira ab'ekinugu ayina vice president we twamulonze Ketura ayinayo omuvujjirizi Kamada omwana yateekamu kasente mu mpala n'omumanyi Allahu akbar simanyi nakyo tugenda mu omanyi omuntu kyalina okumanya mu nsi fa idha balagata alqima Allah buli wagenda kulinyisa amadaala manye mabega waliyo abalabewo n'abalabye Vanessa ya president waabwe Ketura naddako bafunye n'omuvujjirizi sponsor agula n'ekyenkya ssebo bali basobole okuwalana by the way bw'osomya kuyafaayo gundi ku mirembe egyatusooka ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olaba nabbi Musa waliwo omukyala eyagezangako okumukola ki okumuwalana ne nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama era nga bw'ogambye nti osangayo abantu ng'oli aguze buguzi bantu naye nga madde nkusaba onkubira omusajja oyo nsaba yogerera omwami oyo ebigambo omuse ku ttaka oli n'abeera nga sente azikola ki aziteekayo buteesi so abo abantu Kamada akasente ko mpocho katereka nokakulyamu Vanessa breakfast awala ne Smith why do you who are you what are you otegere ebintu ebyo ako kalina okutubeeramu olw'ensonga nti Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad ayina emyaka gyagenda n'atuukamu Allah subhanahu wa ta'ala namutumira Gabriel malaika Jibrilu Minister of Information mu ggulu oyo yaleta ekitiibwa buki obubaka bwonna ensonga nkulu nnyo nabbi aba ali awazanyazanyako nga muto mu biseera ebyo Allah n'amugamba nti n'atuma Jibrilu genda okwate omutima gwa Nabi Muhammad Jibrilu n'ajja n'akola operation ku Prophet Muhammad mwanyiza ngende nkusomesa ebigambo yali ayagala amunaazeemu ekiyitibwa hasadi ekiyitibwa ensaalwa onfuna bulungi kati Nabi Muhammad balina kye baamugjamu nga ye as a prophet ne banaaza omutima gwe ne bagunazaamu ensaalwa eyo era bagunaaza n'amazzi agazzamuzamu bwe yamala okubeera nga Jibriil ogwo mulimu akoze atya
agumaliriza n'akwata omutima gwa Nabi Muhammad n'akola ki n'agumuzaamu. Kyova olaba Nabi Muhammad yakula talina nsaarwa, yakula talina fitina, kwegamba Nabi Muhammad talina ekiniga, ofuna bulungi, yali ayagaliza. Kati juk etya awo yogedde ensonga nkulu nnyo ekiniga. Kati Nabi Muhammad kye baamugyamu ye ne bakinaza n'amazzi agazamuzaamu. Kati ffe olwaleero tukola ki? Tutambula nakyo. Nedda tosobola genda Makka notatuuka mu bibuga ebyo bimeka? 2. Makka ne Madiina oba olina okubituukamu. Awo Arafa awo olusenyu Allah wagenda okuŋŋaanyiza abantu. Era ensonga lwaki omuntu bw'agenda e Makka ayina okutuuka mu lusenyu. Yensonga lwaki hijja ye Arafa. Omuntu atatuse mu Arafa taba haji oba hajati. Onfuna bulungi? Awo Allah wagenda okuŋŋaanyiza ebitonde byonna, the day of judgment. Onfuna bulungi? Ndirangwa. Naam. Naam. kubanga omulimu gwo kwasaganyiza bunnyo ne mukwano gwo nfanfe tomumanyi lwakolanga naye oba gwotakola naye kamuleke umali bamuyita ali mpozi omanyi mukwano gwa umali bamusanga ng'amwokya bakwata ejjubaye ng'amwokya bamburi ate onzijeeyo kale nombuza kwali muguli mu Arafa olina engene nonzija ku muntu ate nga mpulira mbwagala munyonyera abantu kati Arafa awo Allah wagenda okuŋŋaanyiza abantu yawuma yaji Allahu akbar yawma yajma Allah subhanahu wa ta'ala yajma Allah agenda kubeera nga akuŋŋaanyiza abantu awo awalina abatusooka ku mirembe gyakola ki n'abasembye ku guno omulembe gwa Nabi Muhammad. First of all ekisokera ddala abantu bonna mu nsi yonna nga bw'otulaba emashariki paka wa ekifo ekyo Arafa ky'owulira nti omuntu yakibaddemu mu lusenyu n'afuuka haaji obaani awo Allah agenda okuŋŋaanyiza ebitonde byonna abantu bonna awo lye ligenda okubeera ebbaliro. Awo Allah wagenda okukola ki? Era awo mu Arafa we wali n'olusozi oluyitibwa waggulu wali olusozi oluyitibwa Jabalu Rahma. Awo ku lusozi awo Allah subhanahu wa ta'ala we yasaasirira Adamu ne Eva we yabasinkanya. Tumanyi Adamu ne Eva bali mu ggulu nga Allah wadde jana. Allah n'agamba ya Adamu wange Adamu iskunu anta wa zawjuka aljanna. Adamu nkuwadde jana ne mukyalawo teri kudya byonna byo weetaaga mu nsi. Ejjana teri kulwala, ejjana teri kufa, mu jjana teri gamba nti njagala genda kukola susu. Ate bikola ki? Onfuna bulungi okitegedde byonna onfuna bulungi naye ate kati waliyo ebyengera abakazi bali mu jjana. Subhana marukuddin baluwo waliwo bahudul inun. Allah bwe yayogerako bahudul inun bayina amaaso ga ndege galegeza bwega nti bahudul inun shaba bavubuka baydaau bonna beeru hasanaau obulungi bwabwe tobulabangako. Onfuna bulungi basala bamuki era kyova olaba nabbi wa Allah ayitibwa Idrisa bwamala okubeera nga yasaba Allah ebintu bimeka? Yasaba Allah ebintu 3 oba 4. Yagamba ayi Allah madde nkusaba onnambuzeko mu muliro. Onfuna bulungi agulabeko. Allah subhanahu wa ta'ala n'alagira malayika akuma omuliro n'amulambuza. Ekyokubiri Idrisa n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah madde nkusaba onnambuzeeko mu jjana. Idrisa yatuukako mu jjana amala okufuluma bw'ati ejjana agenda ogifuluma engatto ye mu jjana n'agyerabirayo ku muti. Kakati wamala okubeera nga agyerabidde Idrisa ayagala addeyo mu jjana agikole ki? Anone engatto ye. Kati waliwo malayika ayitibwa Ridwan akuma ejjana n'amugamba
era Idirisa awo waliwo okubeera nga ejjana yagisigalamu olw'ebyengere ebiri muki nosaba Allah atuwe ki atuwe ejjana insha Allah kubanga jjana mulimu ebirungi bingi nnyo bwebanga abakazi mwebalinga bwe nkugambye kubanga Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga buli muntu alingira mu jjana ebyengira bya Allah gyebiri byeweetaaga onfuna bulungi era abakazi b'omu jjana nga bwe nkugambye nti hudul inun nga bo mu butuufu endabika yaabwe buli kimu kyonna kyeweeta ate okumanya ejjana nga bweyogedde owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu suratu Rahman yagamba nti inna ansha'anahunna insha'a faja'alnahunna abukaran okitegeera bw'obanga kuno ku nsi walina mukyalawo nga mukaddiye naye mu mbeera ey'obuki ey'obufumbo kati mujjana mukyalawo Allah agenda kumuzza buto emyaka nga 35 mpaka ku 15 awo 15 awo uruban atraba nga ettutu lyeryo toyetaaga tekiri kitabo kinyuma kusomanga Qur'an kubanga ina buli kimu owaye ngamuze ku lusozi amanya mu lusenyu Arafa kyali kyenjawulo kimu bibiri nga twagala oduvaako kyetuyina abantu balina okumanya hata nagenda kola abantu hana kugenda Makka balina ebintu byebefiiriza mu nsi kubanga bwabanga Allah ekibuga yakyogerako mu Qur'ani a'udhu minash shaitani rrajim Allah yagamba la uqsim bihadha albaradi abange nze Allah ndayide ekibuga Makka kubanga ekibuga Makka kya mirembe omuntu yenna akigendamu Allah n'akusaasira n'okituukamu ebirungi bingi omuntu yasaba Allah subhanahu wa ta'ala awo ku Kaaba waliwo ennywanto Allah bakusaasira n'ogenda n'onyonyogeramu n'oyingizamu omutwe gwo buyingiza bwoti n'osaba Allah byonna byokola ki byoyagala obanga omuntu afulumye mu lubuto lwa maamawo nga tolina kibi kyonna eri awo ku Kaaba awo Allahu akbar mirundi 10 ku mitwalo nga nungi awo kaswala bweti ofuna bulungi bw'oba tosobodde genda ku nnywanto wali al ishara osobola okubeera nga olaza buki sheekhe abantu bagendeke e Makka era omuntu yenna ayagala okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akwongera baraka mu nsi muno tukakumu ekifo kubanga buli kyosabiramu kyonna kyoweetaga mu bulamu bwo Allah agenda kubanga akikuwa gw'ovanga ku nnyumba nga Ibrahim Allah yamuteeka mu tahiyatu gye tusoma mu gundi yaffe mu swala buli swala ofuna bulungi Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim yazimba Kaaba nasabirawo edduwa nagamba ayi Allah nkusaba Kaaba eno gyenzimbye kusaba ayi Allah oleeta abantu okuva ebule nebwe yabalenga basobola ku Kaaba eno nagamba Allahumma taqabbal Allah kola ki hatta al'ana buntu yagala agende e Makka awe nyino njagalo omulama gwaffe ogwalero okukabya ebiiso omuntu aba agenze e Makka ne Madina banga tusoko ku nyumba ya Allah Kaaba baso babaza so mukuba ekiiso oyogedde ensonga nkulu nnyo kubanga bwe tutunulira Makka abantu ababeerayo babeera ku adhikari omuntu abeera ku adhikari abatendereza Mukama Katonda ofuna bulungi kubanga ekiiso kino omuntu okukikukuba kijja nga omuntu talina kwegamba duwa kutendereza ki kubanga omuntu amanyi nti agenda Makka bona babeera boogera ekigambo rabbaika Allahumma rabbaika la sharika laka rabbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka bali ku kigambo ekyo kyokka ofuna bulungi Allah akuyamba nakutasa ekiyitibwa ki ekiiso ofuna bulungi humma rabbaika la sharika laka rabbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku abantu boogera ekigambo ekyo okuva omuntu bwalinnye ennyonyi wano Entebbe mpaka wanagenda mu mikolo gyonna n'atuuka e Madina n'addamu ne bakyogera ne balinnya baasi ne bagenda mu gundi mu Madina era nga boogera kigambo ekyo mpaka Makka akati mbuulira azikali ezibeera wali eri enneema abantu bonna bali ku Allah waabwe batendereza Allah subhanahu basinza Allah waabwe ofuna bulungi so kakati abantu abamu tugenda ne tuba n'ebiiso nga tugambye nti anwa'u ainun
Ibnul Qayyim bwe yali ayogera ku kigambo ekiyitibwa ekiiso gwe atulaba essaawa zino yagamba nti al-aynun aynanin ti mulimu ebimu ku bika by'ebiiso bya mitende emeka ebiri. Waliwo al-aynun insiya, waliwo ekiiso nga kiri ku ffe bantu fekka, ne wabaawo al-aynun jinsiya, ne wabaawo ekiiso nga kiri ku majinni ge tutalabako. Kubanga omuntu kyalina okumanya waliwo kye bayita okwetangira ku speed. Omuntu olwala omuntu osomusinkana ng'azimbye ennyumba n'ateekako ekiyitibwa ekikomera, naye era ababbi abo balinya ekikomera ne bagwa munda. Omuntu n'aba ng'azimbye ennyumba n'agirekawo ng'ali empty, naye ng'omuntu ataddeko kikomera, naye ng'omuntu atendereza Allah, omuntu ali ku adhikaari mu kutendereza ani? Ababbi ne baba nga baagala okujja ewo ng'otendereza Allah, ekkubo osobola obbabula. N'alekawo sente ze ne batazikwatako. Kankulage Nabi Muhammadi sallama, abasajja bali baagala okumutta ne bamulumba awakaawe, ne bakwata n'ebiso n'amafumu, batuuka awaka. Naye Allah yasindika Jibril oli oyo yaleeta information n'amugamba asome swati Yasini. Swati ki? Yasini. Aya ne zikka nabbi n'asoma inna a'udhu billahi minash shaitanir rajim, yasoma inna ja'alna fi a'naqihim aglala fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghashaynahum fahum la yubsiruna. Nabi Muhammad Jibril nakola ki? Nagenda ngamaze okugisoma. Allah abeebiso bajja n'amajambiya gaabwe n'effumu zaabwe ne batuuka ku mulyango gwa Prophet Muhammad. Kyenjagaza okugamba nti osobola n'onoozimba ekikomera n'oteekako baafande bo nga bakutte buli kimu kyonna, bunduki basokoze batya wala bagita bundi bazirina, naye ng'amaka go w'owangaalira temuliimu Katonda. Oba omala bya muki ne wonoozigula otya? Allah onfuna bulungi. Katonda yasinga, kubanga Katonda oyo kyaba agenda okukola, oyo agenda okukolako obulabe, Allah bamukola ki? Kati buli woweekingiriza Katonda kyalibadde ekikomera ky'omuntu ky'osiba fensi atugende dduwa, edduwa ekutaasa ogisoma bw'oti n'akyusa emitima. Era abasajja we batuuka Nabi Muhammadi, Allahu akbar, sheekhe batuuka wali eri nabbi ali mu nnyumba. Era singa abantu ffenna mu nsi tumanyi nti buli oba ogenda awakaawo, oba ogenda kwebaka, oba ogenda kukola ki, sooka otenereze Katonda, sooka Allah omusabe. Abasajja we batuuka Nabi Muhammadi sallama baali bayingira mu nnyumba bwe bati, omu n'aleeta ekirowoozo n'agamba tetuyingira mu nnyumba ya Nabi Muhammad, tumulinde wano ku mulyango we tugenda okumuttira. Kumbe edduwa ekoze etya? Va ku kigambo dduwa, va ku kigambo adhikaari, va ku kigambo kutendereza Katonda. Yes, abasajja abaali bazze okutemula Nabi Muhammad sallama, wallahi bonna otulo bebaka otulo netubakwata. Nabi Muhammad mu nyumba yalimu ne Aliyi, n'amukwata mu buliri n'amuleka omwo. Nabi Muhammad sallama n'afuluma. Nabbi agenda ofuluma ng'abasajja baali baagala okumutta, Allah bonna bebasizza otulo, bali mu kuloota. Nabbi n'akwata ekiyitibwa ettaka n'agenda nga bonna abaliwa mu ki kino. Abatulaba essaawa zino ngezaako abantu okubawa, weetangidde otya obulamu buno obw'ensi, weetangidde otya ekiyitibwa ekiiso ky'abantu. Omuntu azimba ennyumba nga nnungi, omuntu n'agiyitako n'agikuba ekiiso n'agamba ne batuula obukuukuulu, n'agamba insha Allah awo tugenda kujja ekiro, tugenda kulumbawo. Ng'omuntu abadde ayitawo buki? Buyisi. Olw'okubanga akatemagana twatugende abantu ne bakatuulako meeting byonna ne ku baana bo. Kiki lwaki? Lwaki?
nga Vanessa ali ne bbaawe nga ne lwaki yalina Umaru lwaki yalina Abel ekyo kiri obuzibu lwaki yalina Udaba obutamanya tarehe history Umar ibn Khattab yagamba man yaqra'u tarehe la yadkhulu ya'si fi qalbi oyo atamanyi nsibuko ye history we onfuna bulungi tasobola kutegeera bulamu bwansi obutambula omuntu bw'atamanya history ofuna kubanga history eno atuyambako nti ekizibu kyonna gwe kyogenda okugwamu waliwo abakifuna naye abakifuna ekizibu ekyo bakivamu batya kubanga every a problem there is a solution buli kintu kyonna ekiinawo ekizibu kiba kizze wabeerawo solution yakyo waliwo eyakiyitamu nakivuunuka kati Nabi Muhammadi yali mubaka wa Katonda olaba naye yenyini bamulumba Prophet Muhammadi kati gwandaba essaawa zino gwoloza gwani ofuna bulungi olw'edduwa gye yasoma n'okutendereza Allah ne adhikari abasajja bebaka otulo batendereza abakyala baabwe ne bawaana omukyala n'osanga Abe awaana Vanessa oh my God n'osanga Umar ng'owaana Vanessa oba Ketuba oba Buligita Umar omusanga n'oga awaana Buligita n'atuka ogenda okuwaana Katonda bigambo ne bimubula agamba olina amafifi olina amaaso olina amahehe oyagala otukoye n'onyuma ng'otonya mooli gamba adde ku musaala Allah bigambo ne bimubula oli n'osanga ng'awaana mukyala we n'amugamba nti shama'atul qalbu shama'atu alqalbu agamba nti nga mu butuufu shama'atul qalbu mu butuufu oli ttaala lya mutima gwange shama'atu ako kokka shama'atul qalbu omanyi shama'atu mu Lwarabu kitegeeza omusubbaawa ogwaka kati omukyala mugamba obugambo ng'obwo manyi waliwo obugambo waliwo obugambo tazidi shahawatin obugambo obwo obuwangaza laavu yammwe obugambo obwo obuleeta laavu shama'atul qalbu ttaala ly'omutima gwange nagamba shama'atul haya onfuna bulungi gwe ttaala lya bulamu bwange onfuna bulungi so obugambo obwo bukomyawo laavu n'omuntu nabeera nga yawasa omukyala emyaka n'emyaka n'amuteekaawo ekigambo kiyakoma okumugambako nja kujjawa mu kwanjula nga kyekyo n'atamanya nti teri kikyasinze kukyusa layifu y'abantu nga bigambo onfuna bulungi tewali kintu gwandaba essaawa zino summiya alqalbu omutima gw'omuntu Allah tutonda abantu tewali kikyasinze kukyuka mu bulamu bwaffe nga kigambo muntu kyaba akugambye omusajja akukwana agamba omukazi kwa nakukwana agamba omukazi akukwana ennaku ate singa omukazi be bali batukwana singa abasajja tetukyalimu magezi omukazi nga yakukwanye subha fe tetumanyira kwana bali bakwanye jajjange ndeka yagamba bigambo omukazi tambala bantu no twogera ebigambo ngabo basirise mama nyabo kyobona nti almar'atu omukyala la tantiqu kalmatu alhubbu illa ba'da tafqilihi aw amiqi tamala gaatula kigambo nti nkwagala yasirika naye omukazi ofuna ekyansi abanyo Allah omukazi nga yakukwanye ye onfuna bulungi mu kifo ky'okkima eswala oyinza okwaziina bamanye ebigambo byabwe nga yakufunziza mu ttaano mu kasonda subhana man n'owulira nti ya rabbi ebigambo eyo laavu gye bayita ashagafu ashagafu ye laavu ey'omusajja nga ayagadde ennyo omukyala n'ayitawo we yalikoze eki n'asayininga buli kimu kyonna n'akizza mu mannya g'omukyala ashagafu lwaki twalibadde omusa katatwagala omuntu ayagala omuntu by the way obuuza ensonga nkulu nnyo twagale nnyo Mukama Katonda onfuna bulungi lwaki ng'ekigambo kyoyogedde Katonda buli w'omwagala n'omuteeka kumpi nnyo gwandaba essaawa zino by'oweetaaga mu bulamu bwo
bigenda kutambula buki nga bw'oyagala mukyala wo n'osayininga ebyapa n'osayininga buli kimu kyonna ne Allah tumusembeze ku mitima gyaffe abantu baagala anfuna bulungi anti kakati ffenna abantu nga bw'otulaba ffenna mu nsi okwagala kwa njawulo tetusobola kufaanagana kwagala anfuna bulungi laavu eyo gy'olina ndala eya udaba gye nnina ndala ey'oli gy'ayina ndala omanyi laavu erimu level anfuna bulungi waliyo omuntu nga afunye omukyala mu butuufu nga labiraddala nti almustawiyatu lhubbu nga bo obwongo akiliya mu bwongo bakwatagana anfuna bulungi kwegamba mu bikolwa bakwatagana mu musaayi nga bakola ki abantu gye bali laavu yaabwe ng'omukyala talina kyayinza kukola nga tagambye mwami we nga n'omwami tayinza kyayinza kukola nga takoze eki abantu gye bali abantu mu nsi so laavu zirimu eki zirimu level so kakati eri gye bayita ashagafu ye laavu omuntu ng'ayagadde omuntu n'awulira nga mu butuufu awaayo n'emmotoka n'agenda mu bondi nga newoba nga omugambye ebintu byonna nti owaayi kiki kino kyokola n'agamba gweoyinza okuba oyagala kugira kola ki yes nga tuze wali ku biiso ne laavu naye abantu bagikuba ekiiso laavu nekola ki wali twakogerako ekika ky'ekiiso kimu tugende ku kika ky'ekiiso ekyokubiri naam akati gwandaba essaawa zino nga bwe tugambe nti Ibnu Qayyim abatusooka abayivu bagamba nti al ainun ainanin tulina ebika by'amaaso byabikembeka waliwo ekiyitibwa al ainun insiya waliwo omuntu ng'alina ekiiso nga muntu munno onfuna bulungi naye nga hiya allati nga kyekiiso tusdaru ala albasharu ng'omuntu waba nga akikukubye kyonoona life yo kyonoona obulamu bwo nga tekisosodde olinga oba bufumbo oba bizinensi kale ate bwe tugenda mu by'obufumbo bwe tugenda mu by'okwanjula bwe tugenda mu byambaga kiva nti obufumbo bwa leero tebukyawangaala ng'obufumbo obw'edda first of all abantu abajja ku mikolo bw'oba oyise tomanyi mitima gyabwe gikola ki we gifaanana omusajja ajja okwanjula muwalawo n'aleeta emmotoka n'aleeta buli kimu kyonna kyonna n'akikola ki nga ne bano banno abali ku migundi ku mikolo wallahi tabikola ki wallahi nga tebabyagadde wallahi ffenna abeera ku mikolo egy'okwanjula oba ku gundi ku mbaga jjukira nti mulimu abaana b'obuwala abalala nga nabo bazze kulaba ku mugundi ku mukwano gwabwe onfuna bulungi naye nga nabo ebintu oli babyakoledde ono bawulira babyagala kati mbuulira kiki omuntu kyanaawulira onfuna bulungi mbuulira onfuna bulungi kyova olaba kati ebintu bijagenda birongokamu noba ne sisitawo byakola ki abyagala noba ne pata nawo mu business naye nga gwe byofuna abyeyagaliza so kakati embeera ekiiso kisobola ainani kisobola okujjanga omuntu allati hiya atasdaru albashar ng'omuntu akikubye kati bameka abantu abeera ku mikolo bw'oba oyise ku mbaga bw'oba oyise mu kwanjula mu kuzaala byonna abakuba ekiiso bizinensi byonna ensonga lwaki abantu abamu tebayogera nga bagenda ebweru okanyawula udaba nali wano ngenda oli mekka feba udaba nedda feba udaba twategeera ensi omanye n'ensi yeetagisa omuntu ojja kusomesa omanye bwe bali boogera ku nsi ba udaba bagamba nti adduniya gwandaba essaawa zino n'ensi ssomero ensi ki n'agamba nti yafuhamuha al insan buli omu ensi agiyigiramu buli omu ensi agitegereramu walawu biduni rusuumu nga tokutte school fees kusasula nsi ensi yennyini ekola ki kati ensi n'essomero byawukana wali oba n'omusomesa ajja mu kiraasi ne timetable toba na musomesa toba na timetable kituukawo essaawa yonna kati amma fi madarasa ate eriyo essomero nataallamu ogenda n'oyiga ne bakusomesa bw'omala okuyiga fumma oluvannyuma nakhtabiru abasomesa bakusomesezza ne bakuwa ebibuuzo
kati amma fi dunya ate yensi nakhtabiru omala kufuna bizibu osoka bwomala okutegeera ensi ofuna bulungi n'olyoka otegeera nti kino saakimanya. Era ensi omuntu alina PhD olwaleero omuntu alina diguri oba diploma yenna saagala oddire okusoma kw'osomye okompeyalinge n'ensi. Ensi ssomero ndala nnyo. Kati olina kumanya nti akati olina kulaba abantu abawangalidde mu bulamu buno. Oyinza okusanga omusajja nga akaddiye nga akutte ku ttama nga akaddiye noga nti oyinza okuba oyo abajjukira mbeera ebintu embeera yagaana. Omanya omu yagamba nti laita ashababu yauda yauman. Sajja atuuka mu myaka gy'obukadde myaka 67 n'agamba singa obukadde buddayo, singa obuvubuka buddayo olunaku olwo lumu, yagamba fa akhbiruhu madha, yali badde abuulira obuvubuka obukadde kye bumukoze. Yawe omanyi waliwo malahilun olina otuuka n'ogamba obanzireyoko emabega nga tekikyasoboka. Laita shababa yauda yauman, omuntu alina watuuka mu myaka egy'obukadde n'agamba singa kikkirizibwa obuvubuka ne buddayo jaisi yauman lunaku luki, fa akhbiruhu nali badde mbuulira obuvubuka obukadde kye bukoze eki naye nga tekikyasoboka. N'agamba nti laita ashabab, singa kyali kisoboka ng'obuvubuka bua ng'obuvubuka baali babugula, yagamba nti fa ashtaraitu, n'aliguza obuki, tekikyasoboka. So kati gwatulaba chance gy'okyalina gikozese. Omuntu abantu kubonabona kw'abantu bonna mu bulamu buno obw'ensi waliwo step gye bakubiramu ekiiso gy'otamanya. Nga bakuba ekiiso mu buvubuka bwo life yonna nekola etya nekyankalana n'otuuka n'osanga omusajja nga atambuza mira wali myaka 67 yali badde alina okubeera awaka akola atya waliwo obudagala bwe bayimba obw'emmese babuyita batyo katanyenje, naye nga mutuufu capital gwakutte gwatambuza gwe mu nsawo omukola ki nogamba nti ya rabbi agenda kufuna mungi, naye nga n'emyaka 87 yake sembeera wano simanyi katanyi simanyi ddagala ly'emmese biki twatugende naye nga byayimba. So kakati nabbi kye yagamba sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man afna shababahu rahiyan, omuntu man afna shababahu rahiyan waqalla mashibahu albaqiya, omuntu bulwogezaako okwonona obuvubuka bwo ofuna bulungi any day any time ogenda kubeera nga wejjusa. Omwana omuwala Allah omaliriza okusoma omwana mulungi nnyo, ebiyungo byo okyabiina nga abaami bakyakola ki, bakyakwetaaga. Lwaki tozaala mwana mu biseera ebyo? Oleme kuzaala mwana agenda kuyita jjajja. Figa for what? Figa jiwoya ajagala essaawa eyo ofulumye omwana. Omwana mufulumye ng'obudde bukyakola ki? Omwana yanyumirwe life ofuna bulungi. So kakati osanga omwana obulungi bwe abulina, kati n'omwana ng'oli badde ozadde ng'obudde bukyalo, omwana ye akwegamba azaalibwe agamba kubanga tolwaleero nze osinkana abaana bange bennina twenkana tabula ne muwala wange ne bagamba nti oyo taatawo oba muganda wo ofuna bulungi kwegamba ofuna bulungi. So buli kimu kyonna ofuna bulungi. So tubeegayiridde ashababu obuvubuka Allah bulwakuwa musajja gwandaba omukyala Allah kubisa ebintu ng'omwami akyakwetaaga, ebbere nga liri ttutu nga lyeryo, amahehe nga kyekye, amatuyituyiri nga kyeki, ng'omusajja bwakutunulako alhamdulillah agamba nti kyekyo. Awo essaawa emu egyo emyaka mwozimbira, mwogulira poloti, mwovugira emmotoka ofuna bulungi. Essaawa egenda kutuuka gwandaba essaawa zino mu myaka egigenda mu maaso eyo nga buli musajja akugambako akukiriza bukkiriza anti tatayi mwegamba nti insha Allah ze gwe ngenda kola ki, oyina chance gye watta, oyina chance. So chance comes once. So tubagamba essaawa zino mu abaana b'obuwala abaana b'obulenzi insha Allah
Onfuna bulungi omwana omuwala omwana omulenzi kyo ogamba ku mwala omwana nakwema nansulira sorry nakwalira kigambo kituufu nnyo kigambo kya lusabiya nalingalika sabiye nagamba la unna nansuli omwana nakwema nansulirako nakwema nansulirako so kakati chance gikozese ofuna bulungi olw'ensonga nti abantu ab'essaawa zino twogera ebigambo bino okubonabona kw'abantu olwaleero babonaabona nga tebaafuna bantu bababuulirira obuvubuka bonoobonoona obuwala bonoobonoona mu butuufu n'atuuka essaawa nga mu butuufu tekyakola ki so buli weyangulira ekintu man afuna shababahu rahiyan buli wobeera mu buvubuka bo n'obusipendi nga mutakola ki ebitaliimu wakadha mashibahu albaqiya mu bukadde bwo ogenda kaaba abantu bangi olwaleero bakaaba ofuna bulungi so kakati zaala omwana akuyite maama nga otegerekeka zaala omwana akuyite taata nga otegerekeka okusingawo n'ozaala omwana ogende okukyalira omwana banno bagambe nti oyo taatawo oba jjajjaawo ofuna bulungi nga taatakola bikuggweko ofuna bulungi so zaala omwana ng'odde bukyali muwala gwe na mulenzi gwe ng'ebirungo byo Allah bye yakuteekamu bikyategerekeka nga amaniyu nga geego alkuwa nga amaanyi jinsiya okyalina amaanyi akola ki okyasobola okyaliko byagwawo naam naam teri kintu kyonna naam kakati ebintu mu nsi muno ekyomukisa obulungi saba Allah awangaze ofiisi yammwe Allah awangaze gundi zammwe wano tukola ki wetukolera olw'ensonga nti abantu abalaba gundi eno wallahi bangi era meseji nzifuna ti Sheikh Udaba webale nnyo kuba kati abantu tetukyagala kubabuulira kufa kubanga okufa is a must ofuna bulungi kubanga lwali ajja kwebuuza mbere alinda ddi okufa lwanaafa mutwagala bintu bimutambuza muki tetukyagala kutisatisa bantu simanyi mukabuli mulimu emisota simanyi biki tugenda tetukyayagala twagala abantu life ate omuliro twagala tukusanga life yo ogenda gitambuza otya oluusi life ye eganya okutambula nga waliwo ekikolimo okuva ku bajjajja ne bajjajjaabo nga gwe ekikolimo ekyo kiri ku ggwe kijja kitambula sirisire ejja ekola ki jinsiya omusego ekola ki so asuliya ejja ekola ki so kyogezako obagamba nti insha Allah omwana ayinza okuba nga alemeddwa okuzaala oluusi nga alina ejjini eryamuyingira mu biseera bya periods afuna bulungi ebayita asubiyani hadha nawu min aljinni lisobola okuyingira ejjini taakulu arhamu nisa lisobola okulya nabaana ofuna bulungi naye nga bambi omwana takola ki tamanyi nga butuufu afumbiddwa ow'omwami we omwami yeetaaga mwana twatugendera ebintu bikoze bitya biganye waliwo edduwa zetukola rukuya waali ofuna bulungi buli edduwa eyina gamba eyina amaki n'amazzi ga zamuzaamu wegali ofuna bulungi so tugezeeko insha Allah abantu okubeera basobola okutweyunira olw'ensonga nti ebintu bino tubitegeera tubimanyi ye programu eno obulamu butambula butya dynamiki au dynamikiya wali mu luzungu dynamiki mu luwarabu dynamikiya onfuna bulungi nga kiggwa katayinza okuba nga oluusi nga wetugambye nti ekiiso yamitekemeka ainun ainan waliwo nga mu butuufu nga aljiniya nga oluusi ejjini lyakubba ekiyitibwa ekiiso ebitono bya Allah tutalaba hiya allati tusdaru nga lisobola okwonoona ate ejjini werikuba ate ddyo totale osobola okwonooneka completely nokwegamba odoonekera ddala omubiri gwo gwonna nga webuuza ya rabbi nabaaki abantu bali mu nsi muno beerabidde nti mu nsi muno ffe abalimu kati gwenyaga otunuulire katono nnyo olowooza lwaki abantu olaba bali abantu bafiira mu gundi mu nnyanja anfuna bulungi ennyanja nsi ndala ennyanja mulimu ebintu byamu ebitonde byamu kubanga amajini gonna gwandaba essaawa zino ekitebe ekyamajini kyonna bino bitwogerako shaitaani zonna bisibuka eyo eyo
yama kyembambulira ntibagende mu mbaasa eyo ku mazzi n'oli oli yagenda mu nnyanja amanyi ge yagajja mu nnyanja n'oli oli obugagga bwe yakujja mu nnyanja aba yagendeyo ku kitebe ky'amajini kakati olaba ennyanja eyo mulimu ebimu ku bika by'amajini le bayita ejje le bayita almaul maiyun kika kyaki kati omuntu ayinza okwepanka n'agenda asena kuwaga amazzi n'anywa ng'ejjini weriri bode yonna omubiri gwonna ne gwonooneka naye ng'omuntu asobola okgenda mu ddwaliro ne bakebera obulwadde bwonna wallahi ne bubula ne bakutwala mu byuma by'abazungu ne bagamba butuufu omwana awulire ebimutawaanya awulire ebimukola ki ebimutambula mu lubuto naye nga towamanya gye wajja bulwadde obwo maul maiyun hatha nawu min aljinni kika kyaki kati ennyanja erimu ebintu bingi nyo ebyewuunyisa ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala kakati ebyo so abantu abasinga bambi tetumanyi omanyi Umar ibn Khattabi hadisi emu yagamba Nabi Muhammad sallama yagamba nti laisa alyatima man mata wariduhu inna alyatima yatima alilm wal adabu si buli mulekwa abafiddwako maama we oba taata we waliwo omuntu mulekwa ng'oluusi mulekwa mu butamanya sometime tufuna ebizibu mu butamanya bodoyo neyonooneka yes omubiri negwonooneka ne bakutwala mbafaaza ne bigaana n'ogamba nti kiki nga waliwo obulwadde nga tebwetagisa mpiso waliwo obulwadde nga tebwetagisa genda tukukwa gundi cupa ng'olina kujja mba udaba tukuwe edduwa tukuwe lukuya embeera ekuleetya kati mu nnyanja mwennyini mulimu ekika eky'amajini le bayita adirhab kika kyaki kati ejjini eryo erisangibwa yujadu fil bahara sipanya uliza bulungi nnyo yujadu fil bahara eryo lisangibwa muki mu nnyanja naye kakati erisangibwa mu nnyanja singa eryato liyita awali oba emmeeri eyita awali ejjini eryo terisobola kusukkawo nfuna bulungi n'oliyitako bwoti kakati immediately ennyanja bali mu mmeeri ennyanja baliriddawa mwenna musobola okugwayo ate munaato abantu abatulaba essaawa zino mulimu abantu life yaabwe nga ya nnyanja life yaabwe nga alhamdulillah sente zaabwe obugagga bwabwe babuzize muki waliwo edduwa essale ezisabibwa omuntu ng'olinya eryato onfuna bulungi waliwo edduwa ekola ki esabibwa yes esabibwa naam gy'osaba ng'ogenda olinya ennyonyi weekiri ogenda okukola ejja Allahu akbar era waliwo edduwa gy'osaaba oba gy'osaala ng'ova e Makka ogenda mu ki Madiina yes kati ensi eno yonna omuntu kyalina okumanya eyatutonda Mukama Katonda ali ku arishi ye waggulu awo ku namulonde ye atukola agenda ku kyafo kya Nabbi Yunusu ekyennyanja kyamumira bwe kimala okumumira n'ekya ne kijja ne kikola ki n'abeera mu lubuto lw'eki naye Nabbi Yunusu yali mu kyennyanja n'atendereza Katonda la ilaha illa anta subhanaka in kuntu min adh-dhalimin Allahu akbar nga ali ku Allah wamutendereza ofuna bulungi abantu olwaleero kyetutamanyi ogenda n'ofuna ebizibu bwe ndowooza nti omusawo omuganda yagenda okutaasa ofuna bulungi nga waliwo essaala ey'amaanyi ennyo ezitowa gy'ogenda okusaba ye yennyini akutadde mu kizibu ekyo Katonda akikugjemu kubanga almashakil juz'i min alhaya almashakil juz'i min alhaya ebizibu paati ya bulamu bwaffe wa kaifa nuwajjihu almashakil ebizibu ogenda kubivaamu otya gwandaba essaawa zino onfuna bulungi kati yes okitegeera tulina kuddukira eri Katonda kubanga Nabbi Yunusu bw'abanga kati gwokubamu akafaanana essaawa zino andaba bw'abanga ekyennyanja kyamumira n'abeera mu lubuto lw'ekyennyanja ye yennyini Mukama Katonda n'agamba ekyennyanja nti omuddu wange oyo tomukolako ekiyitibwa obulabe
tomutuusako buki Linda ko ekyennyanja kino kyagenda omira Yunusu. Enjala ekiruma oba. Anti kaakati abatulaba ati kakati olwaleero binterekere akati oyogedde ensonga eyo mu butuufu manyi obuuliza ensi yonna abantu bamanye akati sometime Katonda alina amajeege onfuna bulungi olwaleero omuntu atulaba Katonda alina waasobola otukwatira wonna n'akuteeka mu fikisi bw'ati naye nga oluusi Allah kyayagala ye yenyini kyakwetaagamu ekizibu ekyo ogenda kukivaamu otya kati olwaleero Katonda ayinza obutakumisiza kyennyanja nga Nabyani Yunusu n'oyingira ekkomera osobola okubeerawo sente ne zibula ng'oli mulamu sente ne zigaana emashariki n'olatali magalibi n'obeera mu mbeera eri awo oyinza okuba olina amabanja gakuyitiriddeko essula weeri adduyuun nga y'amabanja mabanja gakuyitiriddeko otya n'ogenda mu mikolo otya n'ogenda mu bantu weewoze bintu bikoze bitya essula weeziri bizinesi neegana okutambula ebintu babisibye onfuna bulungi omukyala bino ebawooza simanyi omwana abuze onfuna bulungi obufumbo bukyankalanye waliwo edduwa Allah gondeza omwami wo Allah gondeza mukyala wo gwe Nurugana naam okitegeera bw'atyo enabbi Yunusu bamalayika bali mu ggulu ba angels bamalayika ba Allah la ya'suuna Allah tibajemera Allah bangi bamalayika bangi okusinga ffe abantu mu nsi bamalayika baki bangi ba angels bangi okusinga ffe baki abantu la ya'suuna Allah tibajemeranga Katonda baawulira eddoboozi nga litendereza Allah okuva wansi bagamba ayi Allah tulina eddoboozi lye tuwulira omuddu wa kutendereza ali mu kulaajana ayi Katonda ebiwuka byonna ebinyonyi byonna buli kimu kyonna kiri ku nsi kuno nga kiwulira omuddu wa Allah alaajana la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minadh dhalimin wallahi Allah ategeeza gwozanye nene edduniya falawula falawula tusabbihu singa tekulira falawula singa tekwali kuliza singa tekwali kutendereza singa tekwali kusaba kwa nabbi Yunusu yali badde mu kyennyanja ekyo okutuusa the day of judgment yes yali baddemu abantu abasinga tufuna ebizibu ne tubirenga biganye okutuka biganye omuntu nabeerawo nakogga ashabu omuni nawe nabadde ngenze swaba nangamba gana maka ogalaba gali gange emotoka ojirabe zigendezo kugamba alaga bulazi bintu ebyali ebiki asonga ko busonzi nga life yayononeka nga tekyabiriye nosanga omuntu nagamba nze gola banali nina sente mu banka bwezi so gwatulabe esawa zino idha kunta la tughayyiru ad-dunya yughayyiruka if you don't want to change will change you abantu bano bayinza kufuna batya oba ku magezi gano nga tewali kukamera kweno program I just saw imwe yokayo bayinza kufuna batya n'eyongera obanye n'abamu kwabo n'oba wakuduwezo kuba bamu bayina ku luhande bayina ebitabo ebitukuvu naye tebasimanyi tebayina bisoma tebamanyi nedduwa eno gisamba yadde eseeka nandiyagala tisibeko okubuuza ebandi mu kizibu ekiti nzasoma dduwa atanyinza okuba nga ndi wala oba oyinza kunyamba otya whatsapp weeri enamba y'essimu 0702 97 18 47 0702 97 18 47 bakunonyeko kubanga namba enjaga nnyo oluusi egibawa akadde ke tuba nakwano mukaba katono naam kituufu so omuntu wiiki ayinza okwagala okunya naam life ekyuka bw'oba nga Yunusu ekyennyanja kyamumira bwe yamala okutendereza Katonda bw'ati Allah n'alagira ekyennyanja ekikola ki
ne kimuwandula ku lukalu. Yes, so kitegeeza ki nti bannange Allah embeera gy'olimu osobola okugivaamu. Twagamba waliwo kadi yuayinu insanu nafsahu, osobola okubeera nga gwe kennyini ekiiso okiyina ng'okyekuba ng'ebintu biganya okutambula naye nga tokola ki wallahi nga tumanyi. Niwabawo kadi yuayinu, osobola okukuba omuntu ekiiso gayirihu muntu omulala, hatta ne oba ng'oli bweru ng'omuntu ali wano naye nga musobola okunyumya asobola okukikuba. Onfuna bulungi. Waliwo omuntu ate kulimbe oli bwafumbirwa n'abakantu beesalirako ofuna bulungi. Yes, oli n'agagga n'abakantu yes, so akuba munayagala wabula Allahu akbar. Naam. So anwabul ayn ebikabe biki? Waliwo aynun hasidin, waliwo omuntu nga ekiso kyalina kyansaalwa. Sheikh, abantu bali mu nsi gwandaba essaawa zino, si buli byofuna olina obinyumizaako abantu bo. Si buli ofuna osobola omuntu ogenda omunyumizaako, oyo gw'onyumiza busobola okukera ku makya nga yagenda okuyita emabega. Anti yo inetuberamu nakuyo diri yakakati. Nakuyo diri yakakati oinagamba kuba subhanallah. Diro zijanzi jesizi. N'osanga omusajja Allah amuwadde omukyala amahehe agayina, amatwitwini agayina, shafura omukyala azikola ki? Moya akola ki? Naye omusajja ng'anyumiza basajja banne. Banne babuulire. Allah yampa omukazi kami yenna ajjudde buli kyemweta yenna ajjudde buli musajja kyanoonya mu mukyala oyo mulina wayitawo emyezi nga bamukoze batya nga bamuppi ate abekampalo bano basijja kwogera mulimu osanga omukyala mulimu seeka gubaŋŋambe bakyala babannawe basula bati osanga omukyala anyumya naga bba wange kadhibu. Allah yagikola atya? Omukyala anyumiza bakyala baki? Bano banna abakyala bawulira. Wabasajja ffenna nga b'otulaba amasanyalaze si ge gamu. Kimiyatu wa ifurazaatihi. Osanga omusajja nga ye wa lutu egi, n'osanga oli nga wa bbiri, n'osanga oli nga wa mmeka? Wa munaana nga Umaru. Obula bulungi. Arrajulu wathiqatu binafsi. Utinna abasajja wa Umaru abatabuloko bbuumu. Beesembereza ng'era nsasira Vanessa yeesembereza Umaru. Umaru anyaloko bbuumu. So abasajja ffe tukola ki? Tetufaanagana. So kyetugamba nti waliwo arrajulu wathiqa binafsi, bimaana wathiqatu binafsi, ng'oyo omwami ye yeekakasa teetakisa kubeerawo kwegamba apipirapipira. Onfuna bulungi. Waliwo omwami nga yagendera mukyala we asooka kulaba ku Blue Movie nalyoka afuna ku maanyi g'ekiki mu Luganda tukiyita asooka kwesabbuuna. Onfuna bulungi. Kati gonyumiza bakyala banno era omwami wange atuukiridde era kyekyo nalyoka amunyumiza ne kadhibu, kubanga zino gundi kadhibu zaffe nagamba gyazisomesaako. Onfuna bulungi. Tezifaanagana. Waliwo oli nga ayina eyiye nga kadhibu lmustaqiima nga yala alhamdulillah yatereera haiwe namba kajawo tetegerekeka sausage biki sajja mwebali katugomana kanyumiza baki n'omusango omulala ng'abeera nnyo Somalia. Tugenda kumaliriza. Akadde tuba na katono naye programu eb'enyuma. Naye nga twagala omaliriza. Abantu abakubiddwa ebiiso. Oba abantu abatannakubibwa biiso. Tuyinza kwewala tutya ebiiso bino, ebika by'ebiiso bino eby'enjawulo bye twogera. Batulaba insha Allah nga era ekiiso ekirala ekiyitibwa al-mu'id, waliwo ekiiso omuntu akina nga yeewuunya. Kijja kitya nga mu butuufu gw'olina kino? Kijja kitya nga mu butuufu udaba yali awo? Kijja kitya nga oguze emmotoka? Kijja ataajubu kwega omuntu nga yeewuunya ozimbye ennyumba. Kati ensi weetuuse ejja kutandika nga abantu tugenda okukola emikolo tulondamu baki? Ab'omunda tukuwa kaadi. Ebintu ebyo nali ndowooza mutuufu byakusaka naye mutuufu kati we bituuse we byetaagisa. Esiri bantu bonna nti balina okubeerawo ku mikolo. Bakola omukolo naye bwe bayingira ekisenge byatandikira bizibu. Omwami seneza ngogira omukyala n'atabuka omujja yali akola banabika omugoba ebintu bwe bito. Mulekerawo okunyumya emmaali gye mutikka. Yes. Container 10 yagamba igwa yakajja wano tika container 10 nebine ebirabolabo byetugabaga bakungundi ku mbaga bannanga babisumulula mu byegendereze omuntu akwebbaasa sente mweziringa mulimu eddagala. Nfuna bulungi olumala okutandika nga omukyala alisumulula omwami ng'omwami agweddalu
omukyala gw'eddalu ng'omuntu atabuka. So bannange, avoid the negative people and negative thoughts. Yogedde ku luzungu leero banga ndi serious. Tutasiza ddala bagamba balenga temogera ku luzungu. Twegendezi nnyo abantu abajja ne bakanyuga ssente ku mikolo. Tomanyi si bbaawo, tomanyi ti mukwano gwa bbaawo, najja wali abagola bemukyamukira kukanyugira ssente. Kituufu. Zakanyugira, so yembeera bweto. Ayinun qatilu waliwo ekiiso nga lyo littira ddala. N'ofiira ddala totale. Gwayagala okubeera nga insha Allah embeera eno ogivaamu. Mu butuufu abaana obalina abawala weebali naye nga mu butuufu okufuna koze kutya? Omwana omulenzi alhamdulillah bikoze bitya? Eyo yonna embeera bizinesi byonna gwe kitwale twaliwo embeera ekoze eki? Nakola egundi tujja kusomesako ku bika by'eddogo kubanga ebyo byonna nabyo mulimu anwa usihirun. Omuntu amanye nti yinza okuba bamusiba ne bakusibira ddala. Waliwo ekitibwa inhibasun. Omusajja bamusiba olugenda ewa namba 2 nga gundi tekola ki? Kadhibu tesobola kusituka. Ng'ekola weetega yonna eri soft. Mwana agamba munne eddagala oyina uno obuyita busipamuzi. Mubulinga ng'obutamiivu. Kutambula ng'obutamiivu. So insha Allah bandaba, insha Allah all mbagala nnyo ate mubale kutwagala kubanga gundi muzala bulungi nnyo. Tetulina tabbu kubanga zasomesa ebintu bino nga udabala alhamdulillah mwebaza siri mu mbeera mbi. Omanyi nabbi yagamba nga mbaliza Allah kasitakuwa ebintu bimeka bina arbaatu mina saada. Allah kasitakuwa ebintu bimeka bina ensobo gimaze. Ekisooka Allah wakuwa amaka nga magazi topangisa alhamdulillah. Allah kasitakuwa omukyala omulongoofu eddunya oba ogikoze eki? Allah kasita akuwa ekidduka oyagala wokola ki? Oba enkuba etonnya ovuga buki? Ekyokusatu ekyokuna Allah kasita akuwa omulirwano omulungi. Yensi bwetyo. So arbaatu mina saada. Allah kasita almaskan wasaa. Allah kasita kuwa amaka amatebenkevu tuwetaagisa kubeera nga bannange landiroodi paka nze simanyi naku za mwezi ne baka bwebasi ofuna bulungi otegera bulungi egamba life eno yeetagisa abantu egonde. Ofuna bulungi kubanga ennyumba lwebeera egundi engazi ng'ozadde n'abaki n'abaana n'akazannyo k'obufumbo kajja kola ki? Omuntu alina akazigo aka wali asalamu buki busazi kino kyekisengerere ki? Balina baana akola batya? Kwebaka ne balyoka batumbula leediyo. Ofuna bulungi ereekaane kakati eyo n'embeera nolwekyo gwe atuse ku mbeera Allah agikola ati ofuna atumbula leediyo abaana baleme kukola ki? Baleme kuwulira kubanga alina akazigo kamu akola atya? So embeera ffenna tujagale tukole ki? Etwanguyire. Ekyokubiri Allah kasita kuwa omukyala almar'atu swaliha. Nabbi yagamba sallallahu hadisi yagamba nti adduniya mataa'u, ensi erina ebirungi, wa khairu mataa'uha, ebirungi by'ensi yagamba Allah kuwa almar'atu swaliha. Nakugamba kubanga topic eyo tonaba kujimpa. Omukyala omulungi ng'akuwa emirembe. Omukyala omulungi ng'akuwa emirembe nga faida nazala ilaiha nga bwobanga omutuluddeko twetagisa kulya mmwanyi. Bwoba omutuluddeko twetagisa mulondo. Bwobanga omutuluddeko loko buumu. Bwobanga omukozi otya abakazi mwebali nga tetagisa ekitawaanya. Bwolabanga omusajja wo gw'olina anoonya ddagala simanyi manyi ga kiki oyo manyi omusajja gwagano okukwatagana. Ndeta ku topic eyo ngisomese. Ekyokusatu Allah okuwa markab, Allah okuwa ekidduka. Ofuna bulungi nga si byankuba sayazise bwe yazisi. Alhamdulillah wayagala wowe oteka mu kisumuluza alhamdulillah okola atya? Enkuba etonnya oba oli kubuka osimula okoze otya? Enkuba ekola ki? Enkuba etonnya. So eyo embeera gwanda bagisabe nnyo Allah agikola atya? So embeera ffenna twagala obulamu tabule buki? Life yayinza okubanga ojeetaaga naye nga waliwo problem eriwo gy'otamanyi. Ekyokuna Allah okuwa omulirwano omuki? Bannange neeyibba kigambo kikulu nnyo. Neeyibba asobola okutambulirako wallahi n'ogamba tali kiki omulirwano ne gukulema. Naye abantu bangi balekawo amataka gaabwe lwabanneeyibba. Naye abantu bangi balekawo amayumba gategalinaggwa omulirwano. Shadul biladin albiladi la sadiqa fiha. Ekyalo oba ekibuga omuntu wawangalira ekikyasinza okuba ekibi kwe kubeera nga mu nsi toyina mukwano gwo.
yensi bwetyo. Awo tugenda okutandikira omuntu okuddako Sheikh Udaba ebigambo ebisemba abantu bawe n'ennamba abagala okwebuuza inshallah abange mbebaza mwebale kubeeranga ate mulaba buli kimu kyonna saba Allah bampangalize enamba yange ya Udaba inshallah 0702 97 18 47 0702 97 18 47 sebo nsaba Allah kutuwangalize ate abatulabe essaawa zino waliwo embeera yonna etagisa okwongeramu mu mbeera eno musajja mu mutuukire kuba mutuufu embeera gye nsomesa abantu tuli kula muno obwensi life abantu ebanyigiriza life ogivuddemu otya sebo Allah kuli osinga okwagala insha Allah ate akutuwangalize n'abaana bali ku kamera bonna Allah batuwangalize life eberenga etambula bulungi insha Allah. Amin. Wetu tamudona ko lwalero nga bulijjo amanya mbera Shadik Smith okuba nkubiriza program ekugenda maaso tinanyo bagamba titi mitoka sifa abamanya abasinga kwa bagamba buli waggulu omumanyi omanyi wango ina kiyemo yagala tutuuseemuko yagala tweyungako yagala kuwagira sheno mu ngeri yanjawulo yagala tuteekamu kasente n'ogamba bannange muyogera nnyo ne tuwabeerawo cupa y'amazzi tuwabeerawo kajuisi nako tukanyiriza saagala mbalimbe abantu baffe muli emutulamu kanatuwaana ogamba kusheddako Smith Shadik oba Udaba mataddemu kijuisi tukiita tukiteeka no ku mmeeza nga tukinywa nga Umar naye anyumirwa nga ne Vanessa anyumirwa ng'ate tugenda maaso sigagala bagamba tuteekamu sente sibalabe bannaffe King Montage Studios basangibwa wano Nankulayo ku bitaala tusinza okubanga tulikodinga programu eno mujje mutuwagire tukuba ebifaananyi ku buli mukolo gwonna okuva ku mbaga ogenda kwanjula kuyinjirwa nika baby shower kwanjula shower zonna zino za kasiki tubikola kitubikuba so mujje mutweyungeko kubanga ate tubeera tugatta omulimu guno fena sikulanze katimu ebeera emabega wa kamera ebeera mpanvu nnyo n'okulaba mu shene kutuukako oluvannyuma lwetuba tumaze okukakyo girikolinga ku kamera eno mbeerako ne munnange Umaru Sheikh Umaru gumulaba bwe twogerako ennyo wakalooko bumuketakata era abeerawo ku kamera lwakanywa kamera ng'ate abeera agikwata bunnyo nga n'emirimu ewaka akolaki agikwasaganya ku kamera eno endala mbeerako ne mwana muwala amanyiddwa nga Vanessa era nga emutemitemi w'eprogramu eno naye abeerawo mu kisweta kye ekya green naye akwasaganya ensonga zimwe katwamutumye wakasweta ka green bwatyo kusaidi eribeera ne muganda wange Kamada ate ne Ketra nabo babeerawo kuba mu kizimbe okutuwa ate ku magezi engeri gisobola okudukanyamu programu eno ate kumina mpeera abankumire tubaagala nnyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.